okutandikisa gy'era baffe omukuumenga. Twesimye nnyo olwa Buganda lyaffe, ekitiibwa kya Buganda kyava dda, naffe tukikuumenga. Balamusizza nnyo abaluganda mwenna abako n'ab'emikwano mwasiibyeyo mutya nno. Ababuuzaako nze Haruna Mutabaazi. Abampuliriza mwenna olwaleero ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omunaana omwaka 2012. Eno ye leediyo y'Abaganda ku www.ababaka.com. Nkomyewo nate okubanjulira puroguramu yammwe eŋŋanzi wooli nywera. Essimu yaffe nga oli wabweru wa Bungereza osooka kuba 8 2 0 8 9 7 2 9 8. Skype yaffe eri ngabo ya Buganda. Ne mail yaffe eri abo abandyagadde okutuwandiikira eri ngabo ya Buganda @gmail.com. Tusinziira wano mu studio ngabo ya Buganda eri mu Ilford ku njogoyogo z'ekibuga ekikulu London ekya Bungereza. Mu studio ndiwo ne muganda wange Buganda Tebwasabwa. Nga bulijjo tetwerabira tusooka n'okwegayirira Mukama Katonda waffe nga tumusaba atuyambe okuwangula kaweefube ono gwe tulimu. Katonda waffe, Abaganda tukusaba otuggulirewo ekkubo eggolokofu omwaka guno ogwatandika 2012 gube gwa kitangaala eri Abaganda abalumirirwa Obuganda okubujja mu nnyanga. Katonda waffe ow'ekisa n'amazima, Katonda awuliriza abalaajana, nga tukusaba otujje mu kulaajana kwe tulimu okw'ensi yaffe Buganda. Katonda w'abajjajjaffe, Katonda w'ensi yonna era Katonda w'ensi yaffe nnyaffe Buganda, tukusaba otuwa amagezi, okumanya, amaanyi n'obuvumu mu kwerwanako kuno okununula ensi yaffe Buganda okugijja mu buwambe, okugijja mu mikono gy'abagwira. Tukusaba tufune entegeka eya nnamaddala omwaka guno gwatandika, tutuukirize obweyamo bwaffe obw'okujja nnyaffe Buganda mu mikono gy'abagwira. Tukusaba otuwe amazima, ekitangaala, entandikwa n'obusobozi mu ebyo ebigenda okuyamba abaana baffe n'abazzukulu okusanga Buganda eyeesiimisa. Tukusaba otukulembere mu kwerwanako kuno, tweggyeko abantu abatukuumidde mu bufuge, emirembe gyonna obatuwonye. Amiina.
omutwe gwaffe gugamba Abaganda amazima galituwa eddembe. Abaganda amazima galituwa eddembe. Amazima tugenda gatambulirako nago mpagi y'amaanyi nnyo ekuuma ensi. Amazima bwe gaba mu nsi abantu baba n'eddembe, baba n'emirembe gyabwe. Yensonga lwaki twakulembeza empagi oba omusingi ogwo ogugamba nti Abaganda amazima galituwa eddembe. Omulamwa gwaffe ogwaleero gukyagenda mu maaso. Omulamwa gwaffe ogw'eggulo gukyagenda mu maaso n'okuteesa. Mujja kunsonyiwako. Omulamwa gwaffe ogw'eggulo gukyagenda mu maaso gwe twateesezzaako eggulo ogugamba nti emyaka 50 Buganda gyemaze mu kunyagibwa n'okutemulwa. Emyaka 50 Buganda gyemaze mu kunyagibwa n'okutemulwa. Buli Muganda yenna ali mu buwangaazi obwo bw'emyaka 50 Mukama gwasobozesezza okuwangaaza nga ne kusawa yakakana akyaliwo. Ebikolo ebyo eby'ebikolobero abirabyeko ebyokunyagibwa n'okutemula. Ng'ensi yaffe Buganda bagifuula edikwota, bagifuula ey'obunyazi, bagifuula etemulirwamu abantu. Nga naffe banyiniyo Abaganda tutemulirwa mu nsi yaffe omwo. Ensi yaffe Buganda ne bagifuula ensi ey'ebyonoono. Yensonga lwaki tuleese omulamwa omukulu guno gwe twabaddeko n'olunaku lw'eggulo. Abateesa bazze ne bateesa ku bigambo ebikulu ennyo. Era n'olwaleero wajja kubeerayo abateesa abajja n'endowooza ez'enjawulo, abajja ku bintu bye balabyeko ebibaddewo ku mirembe giri gyonna egy'abasaabatemu okutuuka ku mulembe guno ogw'obunyazi, ate nga mutemu ogwagala okusaanyawo ensi yaffe Buganda. Ebikolobero ebyo byonna abantu babimanyi bulungi. Ebigenda mu nsi yaffe ffenna tubimanyi era tubiraba. Teri muntu ayinza kuŋŋamba nti talina kyawulira, talina kyalabye, oba talina kyayinza kunoonyerezaako. Era omuntu oyo wabanga waali ekizibu ekimutuukako azuukuka n'ava mu tulo. Naye bwe kinnaba kutuukako, beebo abatambulira mu bunnanfuusi, beebo bannankwe, beebo abatayagaliza abantu Baganda mu nsi yaabwe abaabasenza kubeera bulungi. Naye twebuuza Abaganda tusaze magezi ki ku mbeera eriwo, ku mbeera gye tulimu?
omukutu guno gwateekwawo naffe tubeeko kye tuyamba n'okuzaamu baganda baffe abali ku butaka kubanga bwe buddiro eri ebuganda yewaffe. Omukutu guno guliwo okukunga abasajja n'abazaana ba Kabaka obutadda mu ntalo nfuze tubaddemu ebbanga lyonna. Tulina okwekunga ffenna ng'Abaganda okwejja mu mbeera gye tuwangaaliddemu mu nsi yaffe Buganda nga tunyagibwa n'okutemulwa n'abantu abagwira. Gwe mukutu guno gwe tuliko. Golo ya